Abantu bangi abakozesa pikipiki emirimu egy'enjawulo nga muno mulimu aba boda boda nga bano okuvuga pikipiki bakikola ng'omulimu kyokka si be bafuna mulimu guno bokka. Abalala abafuna mulimu guno mulimu abakanika pikipiki zino kosa n'abatunda speya bonna ng'omulimu guno bagufunamu kinene era olwaliro mu ntambula n'ebidduka tunuulidde bamakanika n'okutunda speya. Taaya Abbas makanika wa pikipiki omulimu gw'amazeemu emyaka egisoba mu 10 akubulira engeri gy'akolamu omulimu guno n'engeri gye yakulaakulanyiza ng'ayita mulimu gwe gumu ng'akanikira mu bifo eby'enjawulo. Agamba nti ekisooka ng'onoobeera makanika omulungi olina okuba n'omukwano eri omulimu gwo era ng'ofaayo okulaba ng'omuntu aleeta pikipiki ye afuna kyennyini kye yeetaaga. Bwe nkukolera n'ogenda ng'osiimye kye nkukoledde ate gw'oleeta ne munno ate ne gw'oleese naye n'aleeta omulala. Omulimu guno okusinziira kwa Abbas tegwetaaga kapito yenna nga kapito w'omutwe gwo ebirala byereeta byokka. Kapito w'omuntu buba bwongo bwe mutwe gwe kasita ogenda mu mulimu guno ng'omutwe gwo gukola bulungi ng'era ky'ogenzeemu okyagala tekyetaagisa ate kukwata nsimbi bakuwe ne bw'ogenda nga tolina yadde 10. Bwakunyumiza engeri gy'atandikamu omulimu guno weewuunya kubanga yalemererwa okusoma oluvannyuma lw'okubanga eby'omu kibiina yali tabitegeera n'addukira mu kanika pikipiki era mu kiseera kino tagwevuma ng'asobodde n'okuzimbamu amaka nga mu kiseera kino yatandikawo n'edduuka lya speya ennansani. Sikyapangisa nagula akapoloti kange n'enzimba we neekuumidde ne famire yange. Enjogera ennungi eri bakasitoma n'amazima agamba nti bikulu nnyo mulimu guno kubanga olw'obwesigwa bwe yateeka mu bakasitoma be ye bamukubira essimu yonna gy'abeera ali okugenda okukanika pikipiki nga kino kiremye bamakanika bangi olw'okwagala ssente ez'amangu. Oli ne bamuleetera pikipiki bamuleetedde gikanika ate n'agibbamu ebyuma ekitali kirungi. So abantu betukolera ate be batutunda. Okuyiga omulimu guno tekyetaagisa bisale biri waggulu ate nga bw'oguyingira tosobola kusula njala kubanga guleeta ssente eza buli lunaku nga kizibu makanika okusula enjala kubanga kati pikipiki nnyingi nnyo ate zonna speya waazo waali. Omulimu gwa boda boda abantu bangi bagwettanidde okubeera nti kyongedde naffe tuwa emirimu naye nga buli kika kya piki kyolaba wano speya parts waakyo waali. Ono olunaku afuna ssente ezitaka wansi wa $200. Abantu abavuga pikipiki enfu okusinziira kwa Abbas bwe bavuga yavu bwabwe kubanga okukanika pikipiki kitwala ssente ntono nnyo nga kizibu pikipiki okuvaamu ekyuma eky'emitwalo 2 ng'ebisinga beera wakati wa 1500 n'omutwalo. Ekisinga okulemesa abavubuka abamu okuyiga obulungi omulimu gw'okukanika kwe kubeera nga bayiga ate nga bwe bakola. Deni bw'oba ozze okusoma omuntu asoma bakadde be baba bamulabirira si kubeera nti wakolemereddwayo oyingidde garagi ojja okole ki oyige ng'ate bw'ogenda okukola. Ekyo kye kimu ku biremesa abaana okuyiga okukanika. Okusoomoozebwako okubanga tebalina ttendekero liyigiriza kukanika pikipiki kibasoomooza nnyo era abasinga balowooza omulimu guno gukolebwa abalemererwa. N'abagagga kati abali mu ggwanga Uganda bamakanika nga bayise mu kanika ne bagenda mu busuubuzi nga bagenda China bagenda wa nga kati bamaanyi mu ggwanga. So omwana ekyokuba nti alemye okusoma ne bamuleeta mu garagi tekitegeeza nti agenze kukomera eyo naye eba ntandikwa ya bulamu bwe. Akubidde bamakanika banne omulanga okubeera abeesigwa mu mulimu guno basobole okukyusa ekifaananyi ky'omulimu n'okubeera abayonjo baleme kulowooza nti makanika alina kubeera mukyafu. Makanika ekyokukyafuwala si kyekitegeeza nti okola nnyo si kyekitegeeza nti oli mukugu mu kyokola. Makanika oteekwa okuba omuyonjo. Awadde abavubuka abanyooma emirimu amagezi okukikomya kubanga teri mulimu mubi. Nze mbasaasira kubanga nze ndaba nga bangi bensinga bangi bempadde emirimu. Ngula boda boda nenziwa abakozi ba boda boda naye ng'ate oba oliawo yo ali ku boda boda bw'ajja nansiŋŋaana mbifuta byange alaba nga nze oba oluusi atalina na kyengufunamu. Nze Ismail Nsubuga ne Josephine Lunkuse ku lwa Bukedde TV agafuna.